nti ayitidde ku mazzi ku mwalo ogumu gwe ngenda okuba nga nkugamba naye kansoke nkuwa katambi kano nzije tubeere nga tetwogera ensonga endala. Yes, akatambi ako ndowooza okalabe bulungi nka playinze emirundi egiwerako n'ekigendererwa. Njagala tubeere nga tetutambuza ensonga gwe akyaliko ku mukutu guno, njagala okutegeeza nti asobola okusharinga genda osharinge ensonga eno ate n'atanafuna mawulire gano abeere nga agafuna bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga tetutambula. Njagala okutegeeza nti bino bigenza okujja Ssaabasajja Kabaka nga abataka abakulu b'ebika bakamala okubanga bava mu ggwanga erya Namibia. Abataka mu bigambo byabwe bategeezezza nti bajja kujja mu butongole boogere ensonga ze basanze mu ggwanga erya Namibia n'ebintu ebirala bye babadde babanja. Kati we twogerera babadde tebannaba kuvaayo ne kye bayita official statement, wabula bategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka ajja ali mu ggwanga erya Namibia era mulamu bulungi nnyo. Mabegakaawo twakuwadde amawulire ng'eggwanga lya Namibia lyagaanye okubeera nga lyongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga eryo erya Namibia, era oluvannyuma n'abeera nga visa erina okuba nga eggwako. Naye mu bigambo ebyo nga balaga nti visa ya Ssaabasajja Kabaka okubeera nti yabadde egaanibwa okwongezebwayo, wabaddewo okusaba nti wabaddewo abaasabye visa okubeera nga ate eyongezebwayo, nga kino kitegeeza Ssaabasajja Kabaka abavunaanyizibwa ku nsonga ze babadde bakyayagala asigale ng'ali mu ggwanga erya Namibia, wabula eggwanga lya Namibia okusinziira ku nsonga ze bawadde n'amateeka gaabwe nga bwe babyogedde bo nga balaga nti tekikkirizibwa mu ggwanga lyabwe ennaku 9 Ssaabasajja Kabaka z'amazeeyo nti takyasobola kubeera ng'ate visa ye yeeyongerayo. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna Ssaabasajja Kabaka n'aba ng'alina okuba ng'alekulira eggwanga erya Namibia. Njagala kutegeeza bino ebifaananyi byenkuteerawo mbikuteerawo lwa nsonga ebifaananyi biri tebirabika bulungi nnyo, so tusobola okutambulirako awo, naye ng'omukutu gwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga tetutambula ffenna n'ensonga ez'enjawulo ng'era bwe tukola